Okay, nkwaniriza webale kutulaba webale tugoberera osibye otya oli otya muli mutya yonna gye muli bibatwala bitya lockdown kyagendera ddala maaso nakutubuzaayo ntono naye agamu ku mawulire agabadde mbadde njagala bbawaako ku gabadde mu wiiki eyo gabadde amawulire mangi nnyo naye ate ekyenze nakyo ekikulu ennyo nti Eddy Musuuza ex-Walema yavuddeyo n'agamba ne yeebaza omu ku bayimbi ate abaasiimye abo batono kubanga baavaayo batono aba appreciatinga concert ya Bobi Wine. Yavuddeyo ne yeebaza Bobi Wine ekintu kye yakola ku internet. Eddy Kenzo abadde yakamenya record okuweza akakadde k'abasubscribers ku YouTube. Kiringa we munampagira ennyo n'empeza basubscribers emitwalo 10. Era we ndigiweza muli ndi kibagamba nembaga annaye ate kye mwaleese kino. Kati Eddy Musuuza yavuddeyo n'agamba Bobi Wine yakoze tekitakirabangako tekikolwanga era yavuddeyo n'amusiima n'agamba nti sebo owaniridde bendera ya Uganda ku internet ekyo nakyo kirala ate teyaze mu birala byonna yabadde ayogera na Bobi ng'omuyimbi era ng'ayogera ku Bobi Wine muyimbi munne tayogera na Kyagulanyi Honorable oba Kyagulanyi agenda okwesimba kuba president. Yabadde ayogera ku Kyagulanyi ku Bobi Wine omuyimbi oli owa ghetto n'agamba weebale nnyo weebalire ddala omusajja kyakoze kyamaanyi akubye concert eno yali y'amaanyi ebintu byokka ebyaliko abakuba ebyuma byonna baali bakabi sounding evaayo bulungi amatala gavaayo bulungi buli kimu nga kivaayo bulungi. So Eddy Musuuza yeebaziza Bobi Wine n'agamba ekintu kye wakoze kikulu nnyo ekyo ekituwa amaanyi. Jukira Eddy Kenzo tanaba kukola concert ye bazze bakola Kamili yakola tanakola Suna yakola waliwo awo n'abalala awo betutategeera abakola. Then Bobi Wine najja n'amenyawo zonna ezibadde zaakoleddwa emabega. Kati ate Kenzo katulinde kubanga bebe kulu naye tanakola Kenzo mu bakyala tetunaba kumanya oba nawo waliwo asetinga akikole tetunaba kumanya naye nga kyemanyi nabo bajja kusetinga. Lockdown singa yeeyongera mu maaso netambula ng'egenda bwetu kitegeeza nti bajja kusetinga tumanye kiri kitya. So bwekityo bwe kyabadde ku side eyo ebintu bingi bize bibeerawo wiiki eyo bibaddewo wiiki eyo by the way bibadde bingi nnyo ebikoze amawulire muno nno mubaddemu Bad Black yalumbagana litakagwa blogger n'amuvuma ebigambo ebiva kuno mpaka Mbale yamuvuma ebigambo nali njagala baako ku luyombo olwo naye nembivaako neŋŋamba waayi ikamba weemuko ku gundi tulembe kikwasaganya nnyo kiri awo. Ate n'ekirala waliwo ekintu ekyagenda mu maaso awo kyali kyaki by the way kyali kya Brian White kataka abe amaziga awo ate ne baba waleeta amawulire n'amuleetera amawulire awo amawulire gaali nga si malungi n'amanya n'agamba amawulire gano galabika si malungi n'atandika okugira akabakalaba balina olutalo lwabwe endowooza ne kakensa balina ebintu byabwe awo bibali mu kugattagatta awo ndowooza ebitagguka. Yali Brian White oyo naye n'akola mu ngeri eyo bendala n'akaaba nnyo n'agamba baagala kunkuba makunzita ng'agamba yalumiriza nnyo balamu ono nti baagala kunzita ebyo nabyo ne bibeera awo. Ate Bobi Wine yakkiriziddwa mu butongole kooti enkulu yavuddeyo negamba Bobi Wine agenda kutandika okukuba ebivvulu akkirizibwe era baamugaana mu bukyamu. Kooti poliisi yali emugaana mu bukyamu era yavaayo n'agamba agenda kukuba concert agenda kutandika okukola naye ate bagenza omukkiriza nga tekikyakkirizibwa kati tewali muyimbi akkirizibwa kuyimba wadde akavulu n'akamu olw'ekirwadde kino kye tulimu ekya covid ekya ssenyiga okitegeera. So muyimbi yenna naye nga ebyo byavuddewo kati ne bapromota bonna babajjo Abitex omusango guno bajjo ne Abitex be bagutwala mu kooti wayiseewo omwaka mulamba
Easter y'omwaka guli bategeka ekivulu ey'omwaka 2019 Easter bategeka ekivulu ne kisazwamu ne kiganibwa police ekyebusaabala Easter Sunday busaabala ekyo kitera okubeerayo ku Easter Sunday kyategekebwa Bajjo ne Abitex ne bakisazaamu police wabula Bajjo ne Abitex ne bagenda mu kooti wiiki yewedde. Yes, kooti yakola ki yavaayo neyimirirawo negamba nti ebyali byasazibwamu mu bukyamu era Bobi Wine agenda kugenda ku stage agenda kuddamu okuba emiziki that is singa ekirwadde kino nga batukkiriza okuddamu fe abadongo okukola oba okuddamu okutegeka ebivulu oba okuddamu okubeera nga mugendako muzikiraabu okitegeera naye jjukira abadongo tetukyakolerako ddala wadde ennusu kati okoleka ggwe ng'ondabye nolaba akalanga ako ne kaggwayo oyinza okuba nga awo mpagira naye bw'oba tondabye tewali wadde ekikumi okitegeera muganda wange. Ebirala ebimu ebibaddemuko mu wiiki eyo mubaddemu ebintu bingi bize waliwo eyampandiikira akantu wano eno bize byeddalingana by the way. Zahara Toto yalumbagana Farida Nakazibwe abo nabo ne beetwala. Shira Gashumba yavaayo #50k nagireetera bwato kitongole kirindooza takyakikolera naavaayo nakyabulula era awanda muliro aliwo nno teyakomoko ate ne kitaawe Frank Gashumba mwami Frank Gashumba naye yavaayo n'abaakinga muwala we n'abanga eyamuprotecting ebyo ebivumo bonna ebimuvuma ye taata ateekawo omugongo n'agamba nti muwala wange mumuveeko saagala ate muddemu kumwogerako wadde ebyo byonna bimulimu tebiriiyo omuwala yali mutuufu. Ensonga eyo yennyini Eddy Kenzo naye kennyini yavaayo nagibawa nabawegula erya Eddy Kenzo kuba yavaayo n'agamba n'awandiika ku page ye n'agamba lwaki bannayuganda tetwagala mazima bannayuganda twagala muntu abikkirira bannayuganda omuntu avaayo n'ayogera amazima tumulaba ng'omukyamu yali Eddy Kenzo yavaayo n'ayogera ku nsonga ya Shira Gashumba n'abaako n'engeri gyagitereeza n'agamba nti Shira Gashumba mutuufu tukkirize tugaane Shira Gashumba mutuufu era ng'ekyo kyalina okukola mu buli ngeri yonna kirabika kyali kigwanidde. So yeyembeera however amawulire amatuufu amawulire amalungi oba amawulire agenziza okuwa agali mu ggulu lyonna nti Eddy Kenzo yasiimye concert era neyeebaza Bobi Wine n'amwebaza okubeera nga yakoze concert n'amuyozaayoza okukola concert n'abeera nga yabadde perfect nnyo yabaddeko abantu 228 awo wennyini ababadde live kati gye buli eno gye bugenda nti abantu bagenda basharinga abantu bagenda balaba abantu bagenda bagidownloadinga kuba kweri ku YouTube nagitaddeyo nange concert ejjudde nagisaayo so ajja kuweza enamba naye nga kyali kyanjawulo nnyo abantu abo 2,200 mwaka 8 nga bali live nga balaba kyali kirala nnyo etasiima ebulaji wacho balaba Edisa Musuza yavuddeyo n'agamba nti sebo taata weebale nnyo weebale ddala ebintu byewakoze byonna byabadde birungi nga biyitirivu ddala. Ebintu mu entertainment bibaddemu wiiki eyo nga bingi mulimu abakoze amawulire mulimu abatakoze abogeddwako abatageddwako mwe mwava ne Mukunja n'Amelia Nambala nabo nga balina ebyabwe byebayombera ate Chris Evans naye n'avaayo n'agamba nti kyamugwanira Mukunja nti Mukunja kyamugwanira okubeera nga esente ezo bazimuba kubanga Mukunja agamba abanja Amelia Nambala emiliyoni 200 Amelia Nambala agamba waayo omukozi wa lady talina wajja bukadde 2 Amelia Nambala agamba bagende ku DNA ate omwana singa azuulibwa nga abaana si ba Mukunja tabbu okitegeera omusajja awera omukazi awera olulimba nalo ate agamawulire nago ne gabeeraawo wiiki eyo yennyini still mwalimu amawulire
aga nyanamirize eggwanga Abitex bwe yepikira mama Fina n'agamba mukazi oyo mwagala nze mukazi oyo mwagala ne bona okola otyo mukazi gwe kwagala mama Fina n'avaayo n'agamba ssebo tolina gyontwala tolina yakyoyinza kuntwala wadde okunkolako kale ne bitambula naye nga ye yakyogera yagamba nti nkola ki nkwagalira ddala Shegugwa mumumanyi bulungi nnyo omusajja oli yanyumya emmoloka ya president Yoweri Kaguta Museveni bamuyita Shegugwa agwe erinnya yatugamba lirikola ssente yavaayo n'agamba Yanga Mulo nga bwagenda omufulira omukyala era n'agamba Yanga Mulo awase ave ku lujja yavaayo n'agamba Yanga Mulo awase ave ku lujja omukulu oyo gunago amawulire ne gabeeraawo n'agamba bw'aba mukazi yagambye Shegugwa yagambye nti omukazi bw'abanga yabula Yanga Mulo nga tasobola kufuna mukazi ye agenda mufulira ate ayagala bw'aba awasizza awase mukazi mugagga Yanga Mulo n'agatagala bakazi bagagga bibadde bingi naye just njagadde kujjiramu ebitonotono ebibadde osobola okuba nga ate nga tubiyisaamu mpolampola wekireme tugenderako bwetebere nga bwetyo bwe yali okutwaliza awamu nkwagala nnyo webale kutulaba webale kutwagala gendo subscribing tondaba bulabi sokolaba akantu ako kanyige osobola okubeera nga ofuna notification bell bwemba nga ntaddeyo wano eggulire nga gwosooka okuliraba okitegeera ekirala nkwegayiridde ndaba ate akalanga ako kalabe toka skipping just omala gakalaba mpolampola naye nga bw'oba oyagala okulanga naffe ng'oyagala okulanga online jangu ku 97.7 Likodi FM ojja kubuuza omusajja gwe bayita Jamaalo ajja kuba ate ensonga azikwasaganya big blog emanya si abeera mufumbiro nga kikwasaganya mpolampola tuli timu nene nnyo Rickross Yugi naye abeerawo mu ngeri emu oba endala Dadias Preschool bali bunnamwaya basomesa omwana okuva ku mwaka gumu mpaka myaka 15 omwana wo bamukimira ne bamugye waka ne bamutwala ku ssomero ne bamuzza balya bulungi abaana babayigiriza okuwuga emizanyo gyonna babayiga abaana basoma oluzungu mwana nga wa mwaka gumu 2 3 n'ayogera oluzungu n'otya n'okutya mutwale ku Dadias Preschool bali bunnamwaya omuntu omwasobola okuyamba mu bizibu byonna bamuyita Senga Kezia Kulannama Senga Kezia Kulannama akolera kigo eddagala lyakuwa liba mu miti giri emiti gino egy'obutonde byagatta n'akuwa nkwagala nnyo Mukama Katonda akunkuumire.